nga kyagenda maaso n'okutuusa ku amawulire agataliiko nfufu ekitongole ki Mildmay kyongedde okusajjakula mu Uganda kati projekiti zaakyo ez'enjawulo kirina abaana bekiyamba okwekulaakulanya. Leero tukulaze ebifo bye bayita safe spaces mwe babangulira abaana abasoba nga bukyali. Uganda erudde ng'etoba n'omuwendo gw'abaana abawanduka mu masomero nga na buli kati ku bayizi abasoma mu bukadde bubiri abayingira ekibiina ekisooka emitwalo 7 gyokka gye gimalako P7 ate emitwalo 35 gyokka ne gimalako siniya ey'okuna. Mu lutalo luno gavumenti zeeyambibwako ekitongole kya Mildmay mu projekiti ya Dreams okubudaabuda abaana bano okuddamu okwaŋŋanga obulamu. Abasinga ku bano baana ba buwala era bawanduka olw'okusoba ku myaka emito nga n'abamu mwe bayoolera akawuka akaleeta mukenenya. Bwe bayiga okwekolera nga bayiga okubeera dependent nga tebakyatunulira muntu yenna, bafuna confidence, self-esteem. Beyongera okubeera nga basobola okunegotiatingira for safer sex. Bano babaterawo ebifo byabwe bye bayita safe spaces mwe bakuŋŋaanira okuyigirizibwa emirimu egy'enjawulo mwe basobola okwenyigira okufunamu ensimbi ezitambuza obulamu. Kino kyekifo ekiri ebuswa bulongo mu disitulikiti ey'Emityana gye bakolaganira n'ebibiina mu kitundu kino okulina Abagereka Foundation ne NIFED. Owa chapati olwaire bwamuwa chapati emu enkeera namugamba kuteereddemu amajaaga 2 ekyo kyokka ne soda ya 10 awo nga mutaddemu 1,500 kimumala. Am I right? Ndi mutuufu? Yes. Ng'asasula. Abo abavaamu olw'okubanga abazadde bafunye obutabanguko kakati bw'alaba maama nga bamukuba ate naye bamukubiramu kati wadduka ebiro 3 ekyokunatadda. Omwana ono newankubadde aba yazaala nga muto bw'afuna skill kyetuyita skill eyo kiba kimuyamba okuba ng'omuntu omulala abadde mu ssomero n'asoma n'amalako oba n'agraduatinga mu field ez'enjawulo. Nti abaana babeere nga we bali basobola okunyumya ebyabwe no discussinga byonna bye baali yagadde n'okugabana byonna bye baali yagadde nga tewali abalumika mbozi yaabwe ate nga bawulirirawo emirembe. Okuva lwayingidde okutuuka ng'akuguse essira libeera ku bukugu bwa mikono kuba bagattira emisomo ku kawuka akaleeta mukenenya anti Mildmay gwe mulimu gwayo omukulu. Tujja omwana n'okwata omu ku omu n'olaba nti asobola okuba n'ekyo ky'akola olugoye n'alugjamu ekyamakulu. Kati nsobola okweyimirizaawo nga nze nga sirina nkwatiddeko nadde n'omu. Nsobola okutunga engoye n'ezitunda abantu ne bambala. Batuyigiriza n'engeri ey'obitundamu era tumala tumukoze wano ffe kennyini ng'abaana twekolera akatale kaffe. Osobola okifuna akamagoba ga 3,000 ekitabo kimu kyokka bisinga tambula nnyo ng'abaana baddamu okusoma. Nga bamaliriza tulina kye tuyita startup kye tubawa okubayambako okulaba nga basobola okwesa skill gye basomye okugiteeka mu nkola gambanga ebyalaani. Farida Naziwa atwala ensonga z'abaana mu Mityana alaga obunene bw'ensonga eno mu disitulikiti yaabwe era nti projekiti ya Dreams ebawewuddeko nnyo. Etuyambyeko okubanga tetulina baana batayaaya ku street. Abaana kwe bali naye batono. Kitegeeza singa oba teyabaddewo oba nga teriiwo tusobola okubanga Mityana yonna tufuze ng'abaana abali mu kibuga nga buli street erinako abaana. Abazadde b'abaana bano basimye omulimu Mildmay gwekoze mu baana baabwe. Takyayinza kukemebwa kugenda kugamba nti ayeetaga ka Rolex ng'asobola okukutunga ekitengi nga kino n'akitwala oli n'amuga nti ntungira n'amuwa $1.5. Takyatwalibwa Rolex ya $15,000. Mildmay emaze emyaka 8 ng'eddukanya projekiti eno mu disitulikiti nnyo okuli Luweero, Mityana, Kasanda ne Mubende era bayingiza abaana basoba mu mitwalo 5 buli mwaka abali wakati w'emyaka 10 n' 24. Nze Dennis Kyobe ku lwa Bukedde TV.